Bazadde abayizi n'abantu ba bulijjo bakedde ku Small International Paramedical Institute and Nursing School ya Musaza Busiro okwetaba ku matikkira g'essomero lino ag'omulundi ogwokuna. Omukolo gw'amatikkira gutandise n'ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwa Monsignor Dr. Lawrence Semusu. Minisita y'ebyobulamu ebyenjigiriza ne ofiisi ya Nnabagereka mu Bwakabaka Oweekitiibwa Batikkiddwa Nakate Kikomeko nga y'abadde omugenyi omukulu ku matikkira gano asabye abazadde okwongera amaanyi mu kuweerera abaana baabwe baleme kukiraba ng'okusoomoozebwa kubanga buvunaanyizibwa bwabwe. Obuvumu n'amaanyi okuweerera abaana ekyo kyogeddeko mu Luzungu naye wano kankyogerera bwe bugagga obusinga okuwa omwana. Ekkubo lino ery'ebyemikono bino eby'obusawo na biki tusaba tubijjumbire nnyo kubanga bye bimu ebiryo okutuyamba okuzimba ensi yaffe. Oweekitiibwa Nakate agamba nti omulembe guno omutebi baagala okulaba nti abavubuka baganyulwa n'okukuzibwa mu ngeri ey'enjawulo era n'akuutira abazadde okusomesa abaana b'eggwanga. Kaakati Obwakabaka bwa Buganda ne busalawo ne bugamba ekintu ky'abavubuka si kyakuzanyiramu. Buli minisitule n'eragirwa okulaba ng'entegeka ey'omugundu ng'abavubuka bavaayo ate nga ba mutindo bayigirize balina obukugu. Mu ngeri emu Oweekitiibwa Nakate alaze obweraliikirivu olw'abayizi abatikkirwa kyokka be bafuna emirimu ne beesuulirayo gwa Naggamba era akuutidde abatikkiddwa okuteeka mu nkola bye basomye. Kale tugende n'obugumiikiriza, tugende n'empisa ennungi, tugende n'okwagala okukola obuyiiya obwerufu ebyo byonna byonna mutambule nabyo nga mugenda ebweru w'ensi. Abadde omugenyi ow'enjawulo ku mukolo guno Monsignor Dr. Lawrence Semusu nga yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa asoomozezza abantu okwongera omutindo ku bye bakola eggwanga libaganyulwemu. Mugende mubeere abasawo abajjanjabi ba professional abatali regular. Olwaleero abatikkira leero ke kagoba kammwe ng'omwana bw'agamba agenda nagandi abangi bagenda ng'ate bye balimu. Omutandisi w'ettendekero International Paramedical Nursing and Business School Maya, Dr. Grace Stephen Seruyanga agamba okunyweza omulamu ogwo kwe kutendeka abasawo abakugu kibayamba okuvuganya ku mutendera gw'ensi yonna. And if you are given a chance to be employed, do the work very, very well. Once you are a very good employee, it's very easy for you to become an investor. We have seen your school growing from zero to wherever it will reach. And you have served and even been employed by your institution in the different companies we have. Abatikkiddwa bafunye obukugu obw'enjawulo omuli abazaalisa, abasawo, abakola mu maduuka agatunda eddagala oba famasi n'abalala bangi. Omukolo gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde bakatikkira abaawummula okubadde Oweekitiibwa Nsimbi, Oweekitiibwa Dani Muliika, Minisita w'Obwakabaka avunaanyizibwa ku by'obulambuzi n'embiri mu Buganda Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala, abakungu kuva mu gavumenti eya wakati, bannaddiini n'abalala bangi.